Ekituufu kiri nti Chosen Becky ne Dictator Amilo baali bayawukana emyezi 7 emabega. Ensibuko y'obutakkaanya bwabwe yava ku maama okuba nti yasembezebwa ewaka Chosen Becky we yali abeera n'omusajja Dictator Amilo. Eyo teyali badde ensonga nnene etuuka okwawula abaagalana ababiri abeerinamu n'abaana. Wabula olunaku olugambibwa okubeera nti Chosen Becky bamukwata lubona n'omusajja amanyiddwa nga Kadiru. Amiri ajja abasanga. Abasangawa. Kadiru gwe nkugambye. Kadiru gwe nkugambye. Ajja musanga ne Rebecca. Ewaka. Amiri bwasanga Amiri yawulirako dda Rebecca. Amiri yawulirako dda Kadiru. Yatakuba beyagala nani? Ne Becky. Ne Becky. Oya muganda wange. Amiri ese bali bafana obutakkaanya. Kati agamba kagenda alabe kuki? Kubaana. Agwa bugwiki ewaka. Kali mutuke waka kwa iko gate. Yasanga ruo mwana avugula ebintu wabweru. Ayingira naye te yakonkona yayingira buki? Yayingira n'omwana yali ali avugula ebintu. Kati asanga Rebecca atabula kacha yao. Asise na amaji. Nga Amira umutima yebuza. Rebecca anya ebintu aina gwa kolachi. Gwa bitegekera. Nagamba ababibye. Ajira kitabani kye kikulu kijja kyono n'ebintu. Kitabani kya Amiri. Kigamba Daddy anko Kadiru ali mu kisenge. Bino bye nkugamba binako n'obukakafu. Eyo ye yali manduso y'okwawukana entuufu wakati wa Dictator Amil ne Chosen Becky. Ku baana bana Chosen Becky baalina abaana basatu abasigalawo nga tujjeko omugwe yajja naye mu bufumbo ba mu relationship ye ne Dictator Amil. Abaana abo abasatu omuto baby asembayo kigambibwa nti kyalibanga n'omwana tagwa mu DNA ya Dictator Amilo. Nsonga ki bana ababiri balina kye baakola kyengenda okubeera nga mbalagako mweke nyini mugende maso n'okubeera nga muconfirminga which is right and which is wrong. Awo ngenda kubeera nga ntuukawo okusinzira ku yali driver waabwe nakolako exclusive interview naye nga bamumanyinga Roger okwawukana ne Chosen Becky ebyaliwo mwabitegeera. Interview eyo ngenda kujirayo ezimu ku nsonga ze yawa ezaleeta Chosen Becky ne Dictator Amil okubanga baawukana. Tuzigatte ku nsonga z'olwaleero ezigambibwa okuba nti ze zaabadde emmanduso mu kwawukana kwa bano ababiri. Ekisooka oluyimba olumanyiddwa nga Ssuubi lwe lwaleese oluvuuvuumo. Chosen Becky alina abantu bakozesa okumutuusiza eddoboozi nti baawukanye ne Dictator Amil. Dictator Amil naye kigambibwa nti alina bakozesa okusobola okulaba nti naye atuusa eddoboozi mu audience ensetegere nti bano ababiri tebakyakwataganirako ddala. Ba third parties be bali mu kukozesebwa mu nsonga eno naye nga waliwo emikolo gigenda maaso n'okubanga giteekebwateekebwa emabega era ssaawa yonna mwaliraba omukolo gwa Chosen Becky nga gubindabinda oba nga bagubategeezezaako mawulire officially oba obutagubategeezaako officially. Ku ntaana yange wembanga nfudde batekeko akapande nti Chosen Becky loved Dictator Amil so much. Akaweta omwana saga amuvuga speed naye nga kajja esawa yenna wamasicho omusajja wange bwogo banange ntumubiraba tutandise n'okwefaanagana wasmailing olabanze sweet mata tata baana tata wange ate nga gwe tata bulamu nkwagala nnyo hani era nze kigenda okunzija mu nsi eno kiri kimu kwagala omukwano gwe gujja kunzita gwe gujja kunzita mwagala nse John nsaba kafuba nkwaniriza buterevu ku Mukutu Vike exclusive yonna gy'osinzira okubeera nga otulaba okosaako okubeera nga otuwuliriza mu bitundu eby'eggwanga ebikola Uganda ne bweru waalyo mbalamusaako ku mirimu egy'enjawulo gye musinzira okubeera nga mukakalabya n'okwongera okubaagaliza omwaka omujja ogwa 2025 nze gwantandikidde mbulwadde naye wakatikati nga ndi mu kosenyiga eddoboozi siri eryange erya bulijjo nja basaba mumumiikirize oba oliawo tutambulirawo mpola mpola ndi ku medication nja kuba ate mpona nsobola okukakalabya emirimu mu ddoboozi
ndoza muulira nja kusobola okukakkalabizaayo mpola mpola ate tusobola okubeera nga twetwala. Chosen Becky versus Dictator Amil, bano bayawukana dda okusinziira ku interview gye nakola emyezi 6 emabega. Interview eyo olunaku lwe nagikola n'enjita, ebigambo byali bingi, abasinga nga mugamba Vicky oyagala nnyo ebyonoonese, abasinga nga mugamba Vicky amawulire gootuwa, olugambo lumojja kusaka oluli kwokesa, nze nga mmanyi ndi ku kituufu era nenzikiriza nti ekituufu kyendiko olunaku lumu kirivaayo nekikola ki nekyeraga. So now nga sinakutandikira na ku byalwa leero, mujjukira mu mwezi gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 nakola video eyo nenjiteeka ku mukutu guno gwa YouTube lwe nakyaza omuvubuka amanyiddwa nga Rogers, ono nga ye yali driver wa Chosen Becky. Ebigambo byayogera byali bingi. Kati tugenda ku kinyusi kyennyini. Chosen Becky ennaku 5 emabega yafulumya video y'oluyimba olumanyiddwa nga Suubi. Naye audio y'oluyimba olwa Suubi yali yagifulumya ku lunaku lwe yakola amawulire nga agamba omwana we mulwadde. Yes, omwana wa Chosen Becky yali mulwadde, era oluvannyuma lw'omwana oyo okuwona ng'atadde video n'ebifaananyi yata oluyimba mu audio lwe bayita Suubi. Olwali lulaga embeera gy'ayiseemu n'akakasa nti bwe weesiga Mukama buli kimu kiggwa. So oluyimba olwo okuva ebbanga eryo lyonna lubadde nga terukolebwa video. Kati lwe bashootinga video babeesinga ku true story, era kye kyasinza okujjayo ennyo Dictator Amil emabega wa kateni, kubanga ekituufu bano ababiri mu kwawukana kwabwe buli omu yasirika ekintu kino ng'ayagala kukikuumira bweru wa kateni, tayagala kukikuumira mu maaso. Kati Chosen Becky bw'afulumya oluyimba luno olumanyiddwa nga Suubi, bawandiika script kwe batambulidde mu video eno, nga script eno ereeta real life story ya Chosen Becky. Era ojja kwetegereza scenes ezimu bakulaga Chosen Becky ne family, almost family ya Chosen Becky esinga ya featurinze mu luyimba luno oba mu video y'oluyimba luno, nga maama mwali ne taata mwali, baganda ba Chosen Becky mwebali mu video eno. Omwana gwe yakozesezza nga omwana gwe yajja naye ku kibuga, ate kati ye baby omuto, y'omu ku babebi abato, si oli baby ddala naye y'omu ku babebi abato. So now Chosen Becky mu luyimba olwo yakoze video okutemera mbumpimpi ng'alaga nti bwe yava mu kibuga, mu kyalo okujja mu kibuga, wakati kati mu kyalo gye yali nga strugglinga akuba amatafaali asolinga bulamu kubaawo, yajja mu talent search mu talent search eyo ne wabaawo abakulu ab'enjawulo abalaba, because bwe yajjira okuperforminga mu talent search eyo waliwo abaperforminga naye nga bebaperforminga bibulamu. Kati yewe bamuwa omukisa n'agenda okuperforminga, bwe yakwata microphone ne wabaawo omuntu gwe baasiize ekifaananyi kye nga ye Dictator Amil. Bino munkwate bulungi mu script eno kuba twagala okufuna ensibuko ya kiki ekijje Dictator Amil mu kamooli, nti bwe badde bashootinga video y'oluyimba bakozeseza ekifaananyi ky'omuntu afaanagana nga Dictator Amil mu video, nti bwe yasisinkana omusajja mu talent search ye yamwaniriza na Chosen Becky of course yawangula mu talent search eyo, era akabaasa kamuweebwa ono omusajja gwe baatadde mu video yefaananyiriza Dictator Amil. Bwe baavaawo ne bakulaga few moments later Chosen Becky yali afunye olubuto, era Chosen Becky mu kufuna olubuto ewaka nga atuntuzibwa. Bino ebyamala okubaawo omusajja abeeyagadde alidde sini y'okuba nti bafuna olubuto tebagiraze ensonga lwaki bagireka muli bantu bakulu, mumanyi process omuntu gyayitamu okufuna olubuto. So Chosen Becky bwazaala mu ddwaliro, omusajja kye yakola kujja mu ddwaliro kukuba kafaananyi ng'ali ne Chosen Becky ne baby gwe bazadde, era bwe yamala najja n'ayolesa empisa ze ziri embi, bulijjo z'ayolesa ewaka ez'okutulugunya Chosen Becky, n'amala
ne kanula n'agimujja ku mukono n'afuluma eddwaliro. Omukazi yamuleka maziga mu ddwaliro ng'akaaba. So that is the story behind Suubi oba oluyimba lwa Suubi. Kati awo weewavudde emmanduso n'entabiro ya buno obuzibu bwonna bwe tuliko tutuuke okugamba nti Chosen Becky and Dictator Amir bayawukanye. Nga nkujjeeyo Dictator Amir mu storyline gye egambibwa okuba nti character yamutuddemu bulungi ng'engombo bwegamba ennaku zino nti akagatto bwe kaba kakutuddemu weekalizaawo oba akagatto we kakutuulamu kimiriraawo. Dictator Amir kigambibwa nti ayina abantu abalina eddoboozi ku media be yatuukiridde n'abeeyisaamu ne batandika okupassinga out information nti ye ne mukyala baayawukana tebakyali bombi. Naye mujjukira emyezi 6 emabega story emu yaapyalingako mu kamera wano mu mawulire n'embeera n'omwe ku batwala obuvunaanyizibwa ne nnoonya Roger driver Chosen Becky era ng'amanyi bulungi ne Dictator Amir n'atubuulira obuvo n'obuddo ensibuko n'entandikwa y'okwawukana kw'abana ababiri. Are we together? Now, Chosen Becky okusinziira ku updates eziriwo kigambibwa nti omusajja yabadde amutulugunya oba abadde ng'amutulugunya ng'amutuntuza ng'amukuba mu real life stories ezakaakati oba ezabuliwo. Wabula ate mu stories z'emabega nga tukutte script y'oluyimba lwa Suubi Chosen Becky alaga nti omusajja yali amutuntuza. It's now time okozesa creativity ye nga artist najjayo situation gye yali agenda maaso n'okuyitamu by then oba mu kaseera akakadde. Now njagala nsooke nkuvugemu nkuzeeyokko emabega. Dictator Amir ne Chosen Becky obutakkanya bwabwe we busingira ddala okuva. Chosen Becky nga ali ku peak, yes nakati ali ku peak n'embiseera by'emabega bwe yafunamu kasente obulamu ne bukyukamu yasitula famire ye n'agitwala butereevu mu maka. Bano ababiri Chosen Becky ne Dictator Amir tebasooka kubeera wamu mu nju emu forever but basinkananga awakaawo mu bo omukwano we gwabalinnyiranga oba we baayagaliranga ng'abantu n'abantu because Dictator Amir ayina ewuwe ne Chosen Becky yali ayina ewakaawe mu kaseera ako. Ng'ogyeko ku Ntebe Road Chosen Becky amaka gaalinayo wabula ku Masaka Road Chosen Becky we yasitula maama ne baganda baabamu n'amuteekaawo. Kati ng'omusajja yenna abadde afuna okwetaaya ewaka ng'oli ne mukyalawo eddembe eryo kasita bakuteekako nazaalawo oba balamu bo litandika okkendeera ewaka singa age bracket yo ebeera y'emu ne age bracket y'abaganda b'omukazi. Singa maama w'omukazi abeera mukulu nnyo ng'ekitiibwa ky'omuwa kya nnyoko akuzaala okaluubirizibwa whereby newe wabeerawo ensobi mu maka ng'omukazi yagikoze oyinza n'okutya okujoogerako ng'olowooza nti maama oba baganda b'omukazi bayinza okukukyomera. So eyo y'emu ku nsonga Chosen Becky ne Dictator Amir eyasooka okuba ekiikamu. Kati wakati nga relationship yaabwe egende blocking nga Chosen Becky ne Dictator Amir n'akendeezaamu emirundi gye yali ajja okusisinkana nga Chosen Becky ewaka ku Masaka Road. Bwe bivaawo Chosen Becky totale olunaku lwe biggwawo ne Dictator Amir lwe lunaku olugambibwa okubeera nti eyali omukubi w'ebifaananyi by'ennakinku amanyiddwa nga Kadiru Sekajja yasangibwa lubona ne Chosen Becky mu maka oba mu nnyumba. Era olunaku olwo omuntu eyatunyumiza ebyo ye driver we amanyiddwa nga Rogers. Ndowooza nsooke mbawe interview eyo
ne Rogers nga nnyonnyolera nga akasambatuko kano engeri gye katuukawo ate then nze bwe nvaawo nzije nkuvuge butereevu nkutwale ku nsonga endala eziriwo currently. Amiri ajja abasangawa Kadiro gwe nkugambye Kadiro gwe nkugambye ajja musanga ne Rebecca ewaka. Amiri bwasanga Amiri yawulirako dda Rebecca Amiri yawulirako dda Kadiro yatakuba bwe yagala nani ne Becky owulya muganda wange Amiri ese bali bafana butakkaanya kati agamba kagenda alabe kuki ku baana agwa bugwiki ewaka kali mutuuka ewaka koliko gate yasanga aliwo omwana avugula ebintu wabweru ayingira naye teyakonkona yayingira buki yayingira n'omwana yali avugula ebintu kati asanga Rebecca atabula kakyali awo asise n'amagi nga Amira umutima yeebuuza Rebecca alina ebintu alina gwakolaki gwabitegekera nagamba awabibye ajala kitabani kyekikulu kijja kyonoona ebintu kitabani kya Amiri kigamba daddy anko Kadiro ali mu kisenge bino byenkugamba binako n'obukakafu anko Kadiro ali mu kisenge nga Amiri abuuza okakasa nti ye Amiri atambula agenda wa mu kisenge watamala agenda mu kisenge yakola bwati omukazi alina olumuzi wabweru nadduka ne yeesibira mu boys court Becky Amiri ayingira ekisenge ekitegeera bwayingira ekisenge yamusanga omusajja yebase namwe awujjaddeko alinga ali ewuwe agamba watandika ddi osuula wano bulijjo ompulira atandika ddi okubeera wano mbembozi mamanyabo olutalo Amiri tebalwana naye yamufulumya ye n'engoye yazambalira mu ddiiro nga n'abaana balaba awo mu ddiiro namugamba kendiddamu okukola ne Rebecca yali atambula nga alese n'ebbaga ye ya kamera gyo akuba bifaananyi namugimukasuka nga agenda naye kendiddamu okukola ne Rebecca naye tebayawukana ate awo omukono gwatandika na butandisi ndowooza bwe bagobamu ono mu nju omukwano gwatojjera bupya ekimeka kino yabikwasaganya kuba ne driver yadde mu kifo kyange naye bamugoba kati naye yabikwasaganya byonna. Ani akwasaganya byonna kati? Kadiro. Bafubutula Amiri ono nayingirawo juga yaliwo ebbanga ddene ekitegeera nze ndi muntu mukulu abantu beyagaa tebambula nze Kadiro namugambako jukira Becky abantu bayagaddeko bonna manya gye biggwera biggwa bitya tebiba birungi era badde bawangadde nnyo ne Amiri ebbanga ddene nti ensonga nti oli kale amuwamu space nabeerako yekka nono nabeerako yekka Becky nakolako data we gwakoze nga Amiri takolaki tamumanyi kitegeera natuluzaako Kadiro ne mugamba Kadiro muganda wange jua twadde tukola buli mugwe guma mukuba ebifaananyi ebbanga ddene nga mulaba ngamba Kadiro muyagala ne Rebecca nagamba biki byoyogera biki biki natakawo ekibira ne muganda naye nze kino nkigamba walibadde osigala mu kkuba ebifaananyi byo ekiseera kinatuuka onagobe nolwo asobola kuddamu kuba kifaananyi nga gobye bubi nnyo n'okumusemera tekyakola ki tekyasoboka naye guba nga mulimu ne bamukyawukanya asobola kuddamu nakola ki nakuyita yagaana okumpuliriza naye nze nkubuulira era bajja kwawukana teka waago tanavayo mulaga mu kamera nga bbaawe nategwera tusobola okugenda ku gundi naddala ku TikTok okwo nola vidiyo ze bakola zitya kitegeera kitebe kiri kale sawa za leero Becky omubanja ki kuba ebyo byonna tubyogedde omubanja ki Becky mubanja ki nyizo gandi simu kati mbikunyonyodde kati kunnyonnyola kati singa nkubuuza olwaleero Becky omubanja ki now nga tumaze okuvuga n'okutegeera olunaku Chosen Becky lwagambibwa okuba nti yakwatibwa ne Kadiro nga Dictator Amiru yabeekwatidde lubona olwo lwe lunaku amawulire gasooka okuddamu era okuyitingana omulundi ndowooza ogusooka mu media nti Chosen Becky ne Dictator Amiru baawukanye gwali mwezi gwa June then ebyo we biddamu okutuukawo Dictator Amiru tumusisinkana
abamu ku bannamawulire bamusisinkana bamubuuza ku nsonga z'okwawukana kwe ne mukazi we. Dictator Amiru n'addamu mu ngeri y'olusaazisaazi nti bali bulungi, omukyala gyali ali bulungi, but nga Chosen Becky nga Dictator Amiru ebiyengeyenge biringanga ebimuva mu maaso. I think yali Joelia wa Spark TV ye yamujjako interview eyo emyezi mukaaga emabega, naye nga omukulu Dictator Amiru addamu nti Chosen Becky gyali ali bulungi, ewaka tuli bulungi, tetunnayawukanako, naye ng'omulabira ddala mu maaso musajja wattu n'ebiyengeyenge bikola ki bimuvaamu. Kati bwe twavaawo Chosen Becky ne Dictator Amiru ne bayisaawo wiiki emu nga tufunye story oba saga y'okwawukana kwabwe. Dictator Amiru n'agenda ku poliisi, later tukizuula nti teyatuuka ku poliisi kukonfaminga nti yali awaabidde abaasooka okulebula nti baawukanye ne mukazi we. Awo ne tuvaawo. Kati ensonga endala ekakasa okwawukana kw'abaana ababiri, in fact nga sinna kutwala ku nsonga endala, mu kusooka kuli nga baawukanye Dictator Amiru ne Chosen Becky baali bashootinga videos zaabwe nyingi nga zibeera mu draft. Kati ebiseera bye mwamalanga nga mugamba baawukanye tebannayawukana, Chosen Becky nga kirira mu draft videos ze nga ajjayo video emu nga postinga, naye nga bapostinga ku videos ze nkadde ze baakwata nga bakozesa TikTok. Ekyo mukimanyi nti omuntu asobola okubeera ne video nga 5 mu draft ye nga taziteekanga mu public oba tazipostinganga. Era omuvubuka ono Rogers yannyonnyola nti yabeeranga omu ku abo ababeerangawo mu kushootinga videos zino, era nti olunaku Dictator Amiru lwe yashootinganga video ne Chosen Becky bashootingiranga ddala video eziwera ne bazitereka. Now Chosen Becky avaayo akola posti gwali mwezi gwa November omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 17. Posti eyo Chosen Becky yagikola nga bw'ogirabaawo. Dictator Amiru ye yasooka nassaayo obubaka ku nsonga y'abaana, ng'obubaka obwo bwagaliza omwana we ow'emyezi yali awezezza emyezi 2 mu kaseera ako, ye Dictator Amiru gwe yatuuma Zahira Mutebi. Oba tukwatagana. Then Chosen Becky ku lunaku lwe lumu olwanga 17 2024 naye n'awandiika obubaka ng'ayagaliza omwana we. Oluvannyuma lw'okuweza emyezi 2 omwana Chosen Becky gwe yatuuma Amber. Are we together? Chosen Becky alina abaana bana. Ku baana bana tugenda kujjako omwana omu. Omwana oyo omu yajja naye mu Kampala muno, era yayingira naye obufumbo ne Dictator Amiru. Omwana oyo taata we ye Ronnie. Oyo tumuteeke bali tusigazaawo abaana 3. Abaana 3 bwe tujjako abaana 2 abafunye mu Dictator Amiru. Omwana ono ow'okusatu asembayo taata okulaga nti omwana we yamutuuma erinnya lya Zahira Mutebi, maama naye n'alaga nti omwana we n'amutuuma Amber. Now which is which? Driver gye buvuddeko emabega Roger yavaayo n'agamba nti omukulu ono atwala abaana ku DNA. Era stories ne zivaayo nga zipushinga ekiboozibozi ekyo. Now kati maama bw'aba omwana amuyita linnya ddala mu public, ne tulaba ne taata nga naye awo omwana y'omu erinnya eddala mu public, ekituufu kyeki tekizaayo birowoozo by'abantu ku ono eyagamba nti omwana ayinza okuba yeetaaga ndaga butonde oba DNA. Awo we tuli.
njala tutambule bulungi era tukwatagane. Ono eyayogera ku bana ababiri Rogers yakwatagana ne Chosen Becky kuviira ddala mu kyalo, yasooka kolagana na maama we era nga maama wa Chosen Becky abasinga bamumanyi nga mulokole mu bitundu by'e Buddu eyo. Bwe yamala okolagana ne maama we n'akolagana n'omwana bwe baakula Chosen Becky. Olw'okuba nti ono Rogers yali asuumusiddwamu okuva e Masaka n'ajja e Kampala okuyiiya mu kampani ya mwami Kirwanga owa Nick Product oba Nick Product mukyagijjukira. Nawe muddala ne muwuliriza ennyimba za Chosen Becky ez'emabega zirimu Nick Products nga by then akyali under Nick Products. Era Chosen Becky okujoininga endongo ye ya serious oba okujoininga endongo musicale agitandikira mu Nick Product ey'omwami Kirwanga. Are we together? Now, Chosen Becky okukwata oluyimba n'aluteekamu true story. Kituufu yabadde true story. Dictator Amiru ekigambibwa nti yalinga akuba Chosen Becky. Yes, yalinga akuba Chosen Becky. Naye wabeerangawo ensonga ez'omuzinzi ezaakubyanga Chosen Becky. Kati mu script eno ey'oluyimba lwa Ssuubi gye yawandiise era ne bazannya ne bateekamu omuntu afaanagana ku Dictator Amiru. Ekinyiiza Dictator Amiru aveeyo ajje kwe kubeeranga nti mu script yali tebaataddemu nsonga ki ezaakubyanga Chosen Becky. Yes, twakyawagana kati mu video kiraze twakyawagana, naye ensonga ki ezo ezakubyanga mu script ze wabuuse? Lwaki tewalaga nti ABCD kyekyavirangako okuntulugunya oba okunkuba? So kati obuzibu ne wali ya Dictator Amiru bakonsaniye awo weeva. Ndoza katukitegedde bulungi obuzibu buvudde luddawa. Kati era nga tuzeeyo kaboozi k'omusiguzi oli agambibwa okuba nti yakwatibwa lubona Dictator Amiru mu nju era ku buliri bwe bumu ne Dictator Amiru kwe yali asuze nti waliwo emikolo, not this, waliwo emikolo egiteekebwateekebwa egy'okuba Chosen Becky embaga, era emikolo egyo gigenda kusooka na kukyala officially. Naye ekikyasibye omukolo ogwo kigambibwa mbu public yemme mukyalemesezza omukolo guno. Kigenda kubeera kya nsonyi nnyo era kya buswavu nti bano okukola omukolo Chosen Becky n'akyaza nga public ekyakimanyi nti akyali mukyala wa Dictator Amiru. Awo sofa we tuli nti kati kino Dictator Amiru ali kisponsalinga ensi etegeerera ddala nti baayawukana. Mu kusooka Dictator Amiru yali ayagala ensi ekitegeere emyezi 6 emabega nti yayawukana n'omukazi. Omukazi nga tayagala kifulume nti yayawukana ne bbaawe Dictator Amiru. Kati ku luno Dictator Amiru ayagala ensi ekimanye nti yayawukana ne Becky. Ne Becky naye kennyini ayagala ensi ekimanye nti yayawukana ne Amiru. Kimusobozese okukola n'okutegeka okukyala kwe okweno gye babadde batambuza mu nkukutu oba okwabino ebipya mulaavu ebijja byali kufuna. First of all, Dictator Amiru muvubuka mulungi naye alina abamwegomba era naye alinayo obumpwankimpwanki bw'oba sinakindi nga yalabira ddala omuntu ali perfect ali suitable gyali
naye nga talina bwamwanjula officially ng'ensi ekyakimanyi nti ali mu mukwano era ye taata w'abaana aba Chosen Becky. Kyokka ate ne Chosen Becky kyekimu alina omusajja ayagala okumwanjula naye ng'ate tayagala kukikola ng'ensi tennaba kukitegeera nti bano ababiri baayawukana. So ekiriwo kyekyo. Ensi ekikyagaanye bano ababiri kwe kubaako omu okufuuka omuzira oba omuvumu ajje mawulire ategeeze ensi nti twayawukana. Newankubadde bano ababiri buli omu alikozesaayo third party nti Dictator Amiru alina omuntu gwe yatumye mawulire abenga amwogerera nti ate mbu ne Chosen Becky kekamu akazanyo nti naye alinga alina gwe yatumye oba alina bye yali releasinze out nga bireleasingira banna mawulire because eno issue y'okubwa okujjako ab'omunda babadde bakimanyi obutambi obufulu amaloboozi agawulirwa nti abadde akubwa gava mu b'omuki awo mukategedde. So byebyo but Chosen Becky kyali kyangu because mukyala alinamu kasente ovanga ku muntu ayina property ku Ntebe Road, ayina property ku Masaka Road, ayina property ku Mityana Road. Just kyali kyangu kya maama kumukwata kubaako wamuteka. Ate Chosen Becky era n'amaka ga maama Masaka nago yali yagakolako nga yagatereeza ne just nga maama Mbunga yagala kubeerako eno kuliraana ku Museveni watera okukola ki ku nguudo zatera okuyitaayitako. So kati byebyo naye ng'okwawukana it's confirmed bano ababiri baali baayawukana dda era nakati baayawukana. Chosen Becky abadde akyaliwo ku kirikya ntudde lw'abaana naye ng'omusajja ye yakkiriza dda nti even if you go nze wendi. Mujjukira Dictator Amiru luli we yajja n'akola video nti kati alaga agenze masannyalaze awo obufumba awo we bwali bwaggweera. Oba mujjukira bulungi period eyo yakolera zi video nti ajoyininze masannyalaze kati akola masannyalaze eyo ye period Dictator Amiru ne Chosen Becky mwe baali baayawukanira era awo we byali byaggweerawo bambi relationship yaabwe nga yaggweerawo mu kadaala ako. Ekyokumukuba yes Chosen Becky abadde akubibwa naye Chosen Becky tayogera nsonga ki zaali zimukubya. Abaagala n'ebyo mubimanyi. In case nga mufunyemu obutakkaanya buli omu ayina engeri gya reacting nga mulimu abavubuka w'abasajja nga bakambwekambwe mu ewaka asobola okugunjulamu ate mulimu abalala nga bano ne bava ewaka ate mulimu abalala nga bakusibako ne bakuzza ewaka. Ekirungi bano buli omu obulamu abuzimbye. Oli yali blogger Dictator Amiru kati musajja ali some like he was nothing by then, today ali something. Chosen Becky naye nga story bwe yagikoze mu video ya Subi excuse me era mu real life ye bwetyo bwe yali kati olwalero ali something takyali nothing ense mumanyi and that's why we are here okumwogerako omu discussingako. So bino buli omu just yaveeyo at confirming either Chosen Becky vaayo ojje mawulire oyogere nti nze oli mulinamu baana essaawa za leero byaggwawo. Ensonga y'omwana ono asembayo mwembi nsaba mba mugitabaala okugenda obanga either buli omu yeekengeraganye ne munne temujja mawulire. If it's time for DNA, please and please stay there, do it quietly, don't come out mu mawulire mututegeeze ne results because fe mawulire tezigenda tuyamba and we are not sure nti omwana wa Amiru oba si wa Amiru, and it's not a crime okuba nti omwana si wa Amiru oba omwana wa Amiru. Niwankubadde Chosen Becky abamu bagamba nti
ensonga y'owannasolo agitambuza okusinziira ku muvubuka nga bwe yayogera. Yagamba nti ensonga eyo naye yennyini ng'eyali driver mu biseera ebyo yayina we yamuvuganga n'amutwalanga ne bamalayo wiiki mbu nga dictator Amil amanyi bagenda kutuwa mirimo, kumba omukyala bali mu mutu walingira byalo oba ali eri mutu alina balambuza ebyalo. Ekyo kyakonfamingibwa mulenzi oli eyatuwa information ate ekomyewo ne leero ng'eyogera ki kyekimu. Kuba omuvubuka ye yajja n'agamba nti yalinanga gye yavuganga Becky n'amutwala nga musajja wattu Amiri akanya kuba akasimu nga bakakwata naye nga bamugamba emirimu gitambula bulungi kati tuliko mu hotel tuwumuddemu, naye nga kyonna kye balina ne kye bavaako kyali kya Nassolo. Ate mulowooza naasukkawo wano soogera ebyensimattu okusinziira bye nazze nfunye byebyo bye mbawadde. Otherwise Chosen Becky muyimbi mulungi antwebaza Nick Products by then okutudiscoveringira omuyimbi Chosen Becky era mwami Kirangwa eyali nanyini wa Nick Products tukwebaza okuba nti wazuula talent y'omukyalo ono. Tukkirize tugaane bw'owuliriza oluyimba lwa Ssuubi, bw'owuliriza oluyimba lwa Bankuza n'owuliriza ennyimba za Chosen Becky zonna zazze ng'ayimba, owulirira ddala artist agumidde atalina kintu kyonna kyabuusabuusibwamu. So kyekyo mpozi kye mwagala ntangaaza eki mwami Kaddiru tumuleke neuli baatuwa information ye nti photographer yefuga omukolo. Yajja okuba ebifaananyi mu mukolo nti ate yakola omukolo mugwe bakupiramu ebifaananyi mu mukolo. Simanyi nkyali ku kamera soogera ebyensimattu ate nga sisoogera byansimattu. Kale so kale byebyo tukwatagane ndowooza mu lunaku olunaddako. Mweraba.